Yes, for ADTV gimbaniza kade kano mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade comment section bweri aho bakabontera mu comment section ate osalinga ogifolenga bakita for ADTV gimbane updates ezina value ate ziba zitambula mu gwanga Uganda. Amawulire gomba ngaga baga trading King Sheebah munange temwe unyanga agenze wa Saudi okuba ekye waliwo amawulire agatambula seberi abagala okola ki abagala okubanga bamuteeka mu Sente age atandika okubanga akuba ekyeyo ne King Sheebah talabika bubi era bana ku social media batambuza ebifaananyi bye bino nga bagamba munnange tulabika bubi wandibadde okola ki wandibadde ova ku byamukunja tisa kubanga ye mukunja tisa yakoze ki yakusuddewo ne weesonyiwa n'omwenge n'ogenda n'okola ki n'ogenda n'okyaba seberi abagala okola ki abagala okutwala King Sheebah okukola Saudi Arabia anasobola okukola yero ona nasobola okukola mbawalabu Saudi si ayagala omwenge ngaki ndabanga abagala ekola ensobi bano simanyi ndabanga abagala ekola ensobi King Sheebah bisesinga omwenge asobola okuguvaako n'amalanga wiiki namba n'amaana atabuka kati mbawalabu nga bakutwalayo okukola ng'ogenda obatabukira simanya ng'oyagala mwenge ng'obatabukira oyagala mwenge ng'obatabukira mb'oyagala mwenge essaawa zimulaba awo muteefu King Sheebah alinga mayengo kugamba ngafuukuka bufuukuusa alinga nnyanja eteeka nefuukuuka alinga luzzi luteeka ne lufuukuuka kati ssaawa zino yateese tannafuukuka kati bwafuukuka aba alowooza mwenge loza mwabulabe wamukunja yalwananga nnyo okumujja ku mwenge n'ebyagaana kati ne wamuwayo gati amuvumavumi amuwemula mwamuwa obutunda amugamba siri mwana muto tompa butunda nga yawo byagala mwenge kati bagala mutwala Saudi Arabia akola ki kukuba kiyeyo bagala mukola ki mugobera ku byampapula byonna byatwala tugende ate passport already ayina passport yayina kakati yawonno bagala mugobera ku biri ebisinga ebitali ebisigadde ebisiiga bakole ki bantwale Saudi Arabia akuba ekyeyo naye ng'olunye omuntu gw'otwala okuba ekyo ng'olonya King Sheebah mazima ddala simujevunya sigamba nti mujevuna naye neeyisaaye yenzibu kaya abasajja bawalabu tebagala kumanya walabu oyinza okuba nga weeyisa bulungi naye ne bakola ki nababeera nga bakuyisaamu amaaso naye kati ono alowooza omwenge buli ssaawa wanajja balaga nga ateredde agende eri atankuuke ndowooza omulaba omwenge gwe gumu si mukazi mubi naye omwenge gwe gumwono omwenge gwe guboonoona ne maama we nnyini omwenge gwabamalamu binaggwerawa binaakomawa bagita fa ADTV yugisubscribe ate nkigende kati sola mukunja yali akola ki yali alwanye nnyo nga amugjeeyo ng'amugja emintu bino by'okunywa omwenge buli ssaawa okulowooza walagi buli ssaawa naye okuva lyamuggyako engalo n'abiddamu naye kati yabivuddemu ndowooza omulengera yabadde agenze kubona mu saloni mukola ki musiba nviiri kimutikka butisi kale kaninde ndaba bagala okumutwala Saudi Arabia bagita fa ADTV gisubscribe ate nyigene kale muleka bali Bahrain abali mu ggwanga lya Oman bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga comment section weeri awo bakamuntira mu comment section tusikenga ogifollowinga bagita fa ADTV ki Bahrain Oman Saudi Arabia bagamba nti muli bakabi nnyo bagita fa ADTV ki King Sheebah bagala mutwala Saudi Arabia kuba kiyeyo bagala mutwala kuba kiyeyo Saudi Arabia anasobola okukikuba ono n'oba King Sheebah bwe buli ssaawa nti alowooza walagi alowooza kakunywa bw'omuwa obutunda agamba siri mwana muto tompa butonda mukunja nga yamuwemulanga ng'ageza kumuwanga buyogati n'obutunda ng'amugamba yogati bw'abaana bato onoowulira kakebwa gye binaggwera gimpireka like video na tusiganga ofollowinga fa ADTV gimbere bulungi mweraba